الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالوا عن وكيزة متين وملونج مجد الله سبحانه وتعالى تمسك السوق فاسك نمين مجيكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نابا أن تبين جوية نوصحب به نبرينا anatawala mu bufa mpaka kunaku olw'enkomerero baganda bange bakubiriza nange neekubiriza okubeera nga tugondera Allah subhanahu wa ta'ala teke mu nkola ebiragiro bye byetulagira okukola tubikole byatuziiza tubeere nga tubireka byetulagira ebikulu okubeera nga tumwawula Allah jalla wa ala mugattako kintu kyonna ate yatulagira okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala katulagira okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallama n'okubeera nga tumugondera n'okumufuula ekyokulabirako ekirungi tuli aya buli omu azimanyi bulungi biidhini subhanahu wa ta'ala. Lwekyo omuntu okubalibwa nti nayagala Allah jalla waala era n'okubalibwa nti omubaka sallama amwagala kubeera nga agoberera owekitiibwa alayhi salatu wassalam. Omuntu bw'atagoberera omubaka sallama n'amujeemera mu yalagira n'atamufaanana mu mbeera ze n'ebikolwa bye yaba tayagala Allah subhanahu wa ta'ala kwagala kutuufu era n'omubaka sallallahu tamwagala kwagala kutuufu. Allah jalla wa ala yagala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum gamba nga mwagala Allah fattabi'uni mungoberere kabona wakalaga nti omuntu ayagala Allah subhanahu wa ta'ala kugobera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda nga abasiraamu tuze tulaba mulama gutwali tuuma essuna 10 biidhini subhanahu wa ta'ala twagajjazira bampola nga Allah n'atusobozesezza. Sunna gye tugenda kulaba mu audio eno tujja kulaba sunna 2 insha Allah. Tugenda kulaba sunna 2 mu audio eno biidhini subhanahu wa ta'ala. Allah gabawadde obusobozi obuziteeka mu nkola beera nga ozeekwatako biidhini llahi jalla wala. Sunna kebembweti Allah nga gikwaddeko obusobozi tugita gibeereko ginywerereko ddala jibeereko kabenga ntwogedde ki bagabe batya bakuyisa obw'omujjana bakuyisa yeetukuza bakuyisa akola gwenywera ku sunna beera ku sunna zibeereko ate obeere nga ofaana okuzituusa ku baganda abasiraamu abasigadde. Barakallahu fikum. Sunna omuntu bw'abanga asobodde okubeera nga bw'aba agenda mu lugendo lwe okugendanga ku nnaku lwakuna. Omuddu bw'abanga asobodde sunna bw'aba agenda mu lugendo lwe okugendanga lunaku lwakuna. Tekigaana kubeera nga ennaku endala agenda era kikkirizibwa naye sunna bw'aba asobodde okugenda ku nnaku olwokuna. Ensonga etegereke bulungi. Sunna omuntu bw'abanga agenda ku lugendo lunaku olwokuna bw'abanga akisobodde naye tekigaana kugenda mu nnaku ezisigadde zonna eza wiiki. Naye ng'omuntu aba asobodde okubanga olugendo lwateekateeka nga wakugenda ku nnaku lwakuna ekyo aba agoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'b bin Malik radiyallahu anhu yagamba qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi safarin. Ebiseera bitono nnyo qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi safarin. Ebiseera bitono nnyo omubaka sallam yafulumanga n'agenda mu lugendo illa yawm al-khamis okujjaho nga yafulumanga olunaku lwakuna. Ebiseera bitono nnyo omubaka sallam yafulumanga n'agenda ku lugendo okujjaho nga yafulumanga olunaku lwakuneka olunaku lwakuna. Hadiisi mu Sunan Abi Dawuda mweri ku nnamba 2665 ne Sunan ad-Darimi ku nnamba 2448. N'olwekyo eyo sahaba n'abanga atubulidde nti omubaka sallama ebiseera bitono nnyo yafulumanga okugenda mu lugendo okujjako nga afuluma olunaku lwakuna. Ate hadiisi nde tugamba nti omubaka sallama kana yastahibu an yusafira yawma al-khamisi yakyagalanga nnyo okubeera nga waba wakutambula atambule nga lunaku lwakuna. Ummu Salamata radiyallahu anha atugamba nti kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga yastahibu yawma al-khamisi nga yagala nnyo olunaku olwokuna an yusafira fiihi lwaba atambuliramu lwaba atambuliramu. N'olwekyo baganda bange basobola ekintu ekyo beere nga mukyekwatako tekitegeeza mu nnaku endala totambula zonna kikkiriza ennaku endala zonna okutambula naye bw'oba osobodde okwekwata ku lwokuna
ekyo wogoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Manya mbagamba naddala bwubanga budde bwa kumakya notamula budde bwa kumakya olwa hadithi munaji mmanyi omubaka wa sallam yagaa nti Allahumma barik li ummati fi bukuriha, tayi Allah beera ng'oteekera umma yange baraka omukisa mu kukeera kwayo. Manya mu tubagamba naye nga kyenjagadde nze okukaatiriza ekiri ekyokubeera ng'omuntu atambula olunaku lwakuna, kubanga hadithi nga muziwulidde Oweekitiibwa alayhi salatu wassalam yayagalanga nnyo olunaku olwokuna okubeera nga lwatambulyako. Ate atugambye Kaab bin Malik radiyallahu anhu omubaka wa sallama ebiseera bitono nnyo bwe yabanga agenda mu safaari okujjawo ng'afuna olunaku lwakumeka, olunaku lwakuna. Tekitegeeza mu nnaku endala zikkirizibwa, ennaku endala zikkiriza kuba omubaka wa sallama afunako olw'okujjuma nafunako olw'omukaga n'ennaku endala, naye olunaku olwokuna oba osobodde okutambulirako beera nga olwotambulirako oba ogoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sunna etegerekesa bulungi biidhini subhanahu wa ta'ala. Sunna endala nnyo bajjukiza mu audio eno biidhinillahi jalla waala. Kiri sunna omuntu okubeera nga bw'abanga adda alina erinnya bbi okubeera nga alikyusa. Bayinza okutuuma, bayinza okuba bamutuuma erinnya naye nga si ddungi. Amanya mangi abantu ge balina nga si malungi, amakulu gaago nga si malungi, oba olumu nga n'eddinya gaziiza, oba olumu nga gatamwa mu mbeera ezifaanagana okuza, oba olumu nga tebirina makulu gategerekeka gali awo kati nga Dahali linnya si linnya Dahali. Dahali, Wakiiru, amanya bwe gatyo Wakiiru, Nakani Shadia, Shifra, amanya nnya bwe gatyo, agamanya bwe gatyo. Kuba nno omuntu akola ki? Kiri sunna omuntu okubeera nga bw'aba adda alina si ddungi okubeera nga alikyusa. Aisha radiyallahu anha tugamba hadithi mu Muslim Tirmidhi 2208 mu 39 atugamba nti omubaka Muhammadi sallama kana yughayyiru al-ism al-qabiha, omubaka wa sallama yakyusanga erinnya ebbi. Yakyusanga erinnya ebbi ya muntu yekka, wabula n'agamu amannya g'ebyalo ebimu ebikyusanga amannya. Ebyalo ebimu byali birina amannya nga si malungi, omubaka n'agakyusa. Kati wasikayinga katugeze tubadde ng'ensi yaffe ng'erimu obusiraamu bwebufuga, kati wali mbizinnya kyalibadde kyusibwa erinnya si ddungi, mbizinnya nedda erinnya bbi kuba nno ekyalo kiyitibwa mbizi, mbizinnya kyabadaaza baki bikyadaaza amanya nnya bwe gati agatali malungi. Singa tubadde ng'ensi etambula bwefuga obusiraamu yawano amanya bwe gati ag'ebitundu bwe bityo galibadde gakyusibwa. Sunna omuntu okubeera bw'obanga adda alina erinnya bbi okubeera nga alikyusa, kubanga omubaka Muhammadi sallama kaana yughayyiru al-ism al-qabih, yakyusanga erinnya ebbi. Hadithi emu mujudde hadithi ya Aisha radiyallahu anha ne hadithi endala bwe ziri awo zitagenda kulaba. Naye Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu kitabo kya Muslimu yagamba nti nno yateekamu omulango ogugamba baabu istihbaabu taghyiri al-ism al-qabih ila hasan. Omulyango gulaga nti kiri sunna era kikubirizibwa okukyusa erinnya ebbi munabeera ng'afunamu erinnya eddungi. Olwo abantu amanya weegali amabi, omanya otya nti erinnya ebbi, noonyereza amakulu gaalyo, makulu ki agalirimu era litegeeza ki? Makulu ki agalirimu era litegeeza ki? Naam, inshallah sunna bbiri njagadde okubeera ng'ojukiza mu audio. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tulabye nti sunna omuntu oba osobodde okutambula olugendo okubeera ng'ogenda ku lwakuna, ekyo omubaka sallama oba omugobedde mu kyo. Ate era sunna okubeera ng'omuntu otuusa erinnya ebbiri baakutuuma erinnya ebbi nga terina makulu yadde kati ng'erinnya kalima kigambo, kakati kigambo ekibala ky'oluvannyuma. Shadia muyimbi omukooloobya alokooloobya ennyimba oyo kati nga buno obuwala buno obuyimba buno waffe wano bwe bushadiya bwonna obulaba obwo. Nankani Dahali mannya bulinnya bwe gatyo. Tubeere nga tugoberera omubaka Muhammad sallama, tubeere ku buufu bwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluganda ku mulamwa gwaffe gwe tuzze tutambulirako okutulaba essunna 10 insha allahu taala mu audio eno kamba jjukiza essunna emu
kusinga ekwata nnyo ku bakyala naye ng'era ekwata ne ku baami kubanga abaami baba abakyala ate era abaami abo be bannyina b'abakyala ate era abaami abo be bazadde abazaala abakyala abo abazaala abawala abo. Olwekyo sunna nakwadde nnyo ku bakyala naye ate ekwata ku bonna. Ekiri sunna eri omukyala omusiraamu obutafuluma waka, bw'aba wakufuluma waka okutafuluma nga awunyako pafyumu yenna, akawoowo konna oba ka sabbuuni oba ka bizigo oba kaki. Kasa kiba nti no wabanga ayise ku bantu kaba kawulirwa. Ekyo nno Omubaka sallama yamuziyiza okubeera nga omukyala afulume waka ng'awunya akawoowo nga singa abayise ku bantu kaba kawulirwa. Olwo ekiri sunna ku ye afulumye waka buteekuba kawoowo, butakozesa kawoowo omukyala oyo omusiraamu. Sunna etegerekese bulungi biidhi subhanahu wa ta'ala. Kakati hadithi zoogera bwe ziti. Sahaba ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu amanyikidde obulungi nga amannya ge ya Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu. Yagamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yagamba, kullu aynin zaniyatun, buli liiso lyonna lyenda oba lyenzi. Walmaratu idha sta'tarat, n'omukyala bw'abanga yeekubye perfume akozesezza akawoowo famarrat bilmajlis fahiya zaniyatun, n'ayita ku bantu batudde basajja ne bamuwulira akawoowo ako ne banga bakawulira, abayiseeko bayimiridde, abayiseeko batudde, abayiseeko bwe bali wonna ne bawulira akawoowo ako akamuvaako oba ka bizigo oba ka sabbuuni oba perfume yennyini gye yeekubye, fahiya zaniyatun, omukyala oyo aba mwenzi. Wafi riwaayatin, mu njogera endala, ayyu mar'atin, omukyala yenna ista'tarat akozesa akawoowo, famarrat ala qawmin yajidu minha rihan, n'ayita ku bantu abasajja. Abanyampunyonero bagamba hadithi etegeeza basajja, n'ayita ku basajja nabeera nga bawulira akawoowo ako akamuunyako, fahiya zaniyatun, omukyala oyo aba ayenze, aba mwenzi. Hadithi mu Sunan Abi Dawuda namba 4,172, 1,173 ne Sunan Tirmidhi 2,786 ne Sunan Nasa'i 5,126 n'abalala. Olwekyo hadithi nebanga eziyizizza omukyala omusiraamu okufuluma ewaka ng'akozesezza akawoowo aba ayenze. Manyi okunyonyola bagamba Omubaka sallama wali waggulu mu njogera esooka yagamba nti buli liiso liba lyenzi. Kati omukyala ono bwe bayita ku bantu bano ng'awunya akawoowo, kijja kubaviirako okubeera nga basitula amaaso gaabwe bamutunuulire balabe ani awunya akawoowo ako, tobeere nga bayenze kanene abe nga afuuse mwenzi, kubanga yafuuse ensonga abantu bano amaaso gaabwe okwenda. Eriiso okwenda bagakitegeeza eriiso okubeera nga litunuulira omukyala atazira musajja oyo nelimutunuulira mu mbeera y'okumwetegereza n'okuba nga limutunuulira mu mbeera y'okumwetegereza nga terimuvaako, eriiso eriba lyenze. N'olwekyo omukyala yenna omusiraamu takkiriza okubeera abo abafuluma waka kubeera ng'akozesezza akawoowo akagenda okubeera nga singa abayise ku basajja kaba kawulirwa. Akawoowo ako oba sabbuuni oba nankani, ekikulu kawoowo wayita ku basajja kaba kawulirwa. Omubaka sallama yamuziiza. Abu Hurairah radiyallahu anhu atugamba nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba tibu rijali ma dhahara rihuhu, akawoowo k'abasajja keeku akawoowo kakiriza abasajja okubeera nga bakozesa kikabeera nga ko empunya yaako ewulirwa bulungi nga baba bayise ku muntu kaba kawulirwa. Wa khafiya lawnuhu, ng'ate ebbala lyako terirabika. Wa tibu nisa, ate akawoowo k'abakyala ma dhahara lawnuhu kekabeera nga ebbala lyako lirabika. Wa khafiya rihuhu, naye ng'ate akawoowo empunya yaako tewulirwa. Kitegeeza omukyala singa aba wakozesa akawoowo alina kukozesa akawoowo nga tekajja kuwulirwa mpunya yaako. Kubanga omukajja kuwulirwa ako nno takkiriza kubeera nga akakozesa. Omubaka wa sallam muziiza bw'abanga agenda kufuluma. Eno ensonga gye twogerako omukyala okukozesa akawoowo ng'agenda kufuluma mu nju ya bba, situgamba ng'ali waka wa bbaawe, wabula ng'afuluma mu nju ya bba, ekiri sunna ku ye butakozesa akawoowo konna.
حديث مسند الإمام أحمد أميري يجتبو مسند الترمذي أميري كنا بنكون بير مساو كنا مهم مسند أبي داود يكون بير مشكم مساو منيا مسند الإمام أحمد حديث نما متوالو بمو موروenda musanvu nabalala ekyo baganda bange abakyala abanyinaze bakyala ne baganda bange abasajja ensonga tubeerenga tugikwata kyala beerenga bagyekuuma aye n'abasajja mubeerenga muyamba ku bakyala wammwe okubeera nga ensonga emu gibajjukiza n'okubeera nga temubakkiriza kutambula nga bawunya obuwoowo ekyo mbaka sallama yabeeranga abaziiza abakyala. Yahya bun Ja'da tugamba nti Umar radiyallahu anhu ku muwembe gwe خرجت امراته في عهده متطيبة مثال يقول مقنع عمر بن الخطاب يكو ياكوو أو ياكوو فوجد ريحها فعلاها بالدرة عمر بيقول ياكوو كوم جارو ياكمون ياكو فعلاها بالدرة عمر ناجي يمبو كامكوبي كوا عمر يمكرين بيزي ناجي يمبو كامكوبي نيت يمكوبا ثم قال وبنيون ناغامبا تخرج متطيبات ما بكالم كيف وفرم يانغا متدكو وو فاجد الرجال يحكمنا abasajja mufuma mutadeko wo sajja nabiranga oyo wo wamobo mukimanye nti nno mulina kufuluma nga temulina buwowo watu bwagamba musana ku ibn Abdurrazzaq Ata yagamba rahimahullahu ta'ala kana yunha tatayyib almar'atu omukyala yaganibwanga nga sabo we bali yaganibwanga okubanga akoza ko bwabanga agenda kufuluma n'okufuluma nga yenyiriza ekyamuganibwanga banne kituna okubeera naffe kituna okubeera ku abakyala mwegaane okubako okwekosa owo mwekenyini mwegaane mwegaane gwe kenyini weegaane okukozesako ogenda kufuluma ate weegaane okufuluma nga wenyiriza kubanga Allah watu gwakwagala Muhammad sallallahu alaihi yakusomesa Abu Hurairah radhiyallahu anhu akulumu batugamba istaqbaltu imra'atu yafuhu tibuha mchara ya musinkana nga yafuhu tibuha ko nga kaunya ko mchara kaunya nga wamune ekyo mchalo ne nyambale yali nnungi lidhailiha iswaru nga okumanya yali nnungi yenguye zikwera ddala muttaka ddala omukyala kubayo omukyala agira okubeera nga ngwezi zikwera muttaka kikulaga nti yali abadde bulungi nyambale ennungi nga yenguye zera bwezi ettaka omukyala oyo naye nga ate avamu akawowo kawunya faqala laha ya amat aljabbar Abula namugamba owange gwe muzaana wa Allah anna jiti olaga wovaawa qalat min almasjid naga ngenda ku muzikiti qala Abula namugamba akawowo kekubye nga ogenda kugenda ku muzikiti kugenda ku muzikiti qalat naam mukyala nagamba nti ye Abula namugamba farji'i nyabuddayo فإني سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لولا مكوانو قوانك تاتا قاسم فأسلم أنها قامبا لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت الله تكيد صلاة مشالينا أقوس ذاك وهو لهذا المسجد قاقيندا كمزكتي agenda kufuluma kugenda kutambula Allah takiza swalaye ng'akozeza ko hatta taktasila kagusuliha min aljanaba mpaka ngazeyo naaba nga wanaaba janaba Allahu akbar kati omukyala yasiyo mwakedi isola zonna zasadde ya rabbi oba ku dhuhuri asala ku asudi asala magribi asadde isha asadde zonna zisalidde wabweru nga wamu n'ekyalina akawowo ke yagenze nako Allah takiza swala ya mukyala yenna nga afulumye mu nju ya bbaawe ng'alina akawoowo tategeeza ng'ali munda obula ali munda bbaawe ekyo kirala obula afulumye mu nju ya bbaawe alina akawoowo Allah takkiriza swalaye hadisi eri musadima sunani abi Dawuda ku namba hadisi 1474 sunani ibn Majah ku namba hadisi 1042 musadima Ahmad kasanvu mu 955 mwenda n'abalala amanyi bagamba wano mukunywa hadisi eno bagamba baawukana baddayo kunaaba anaaba omubiri gwonna nga janaba nga hadisi bwe yatudde oba anaaza awukawo yatadde akawo abamu bagamba bwabanga akawo yakatadde ku mubiri gwonna anaabanga baanaaba janaba bwabanga akawo yakatadde awo kawoka yakatadde wokka abamu bagamba baanaaba wokka naye ng'ekituufu kiri nti kaabenga yakatadde ku lugoye wokka oba ku mukono wokka ayina kunaabanga omubiri gwonna nga anaaba janaba kubanga hadisi bwetu bweragidde tagama nti nakatadde mukakaya mukka tagama nti nakatadde ku bigere wokka ayina kunaaba nga wanaaba janaba kubanga kawo kamuwuliddwako subhanallah ensonga nnene Ubayd ibn Suraqa ng'ajja ku maama we lumu yamutuma maama we yamutuma wa Hafsa
bali ba Luganda ne Hafsa mama wa Ubayd ibn Suraqa bali Luganda ne Hafsa mchalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamubuza ku kyomukazi okosta akawo ng'agenda kufuluma mu nju ya bbaawe ng'ayagala kufuluma Hafsa n'amugamba radiyallahu anha mchalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba innama at-tayyibu lil-firash akawo k'omukyala akakozesa ali waka ku buliri bwa bba gikakolera ekigambo ekyo musonafu ibn Abdurrazzaq ku namba 813 n'olukunana ne musonafu ibn Abi Shayba ku 115 watu byamugamba nti omukyala kawoka akakozesa ng'ali waka wabba ku buliri bwa bba gy'aba akakozeseza naye ng'agenda kufuluma nedda Abdullah ibn Mas'ud yagamba lana zahima jamalan oza okubeera nga mpita awali embalaasi oba nankani engamiya qatoliya qatarana nga bagisizeeko ebintu ebiwunya ebyo bataddeko ebintu ebiwunya nankani basaanusanga biringa bulala ebidomola ebiwunya ahabbu ilayya agamba kyensinga okuwagala min an uzahima marata mutaattira okusinga wempita ku mukyala ng'ayina akawoowo baati yawunyiza ebidomola ebiwunya naye nga tawuliriza kawoowo ka mukyala atambula mu kkubo kubanga ekyo kigambo kikyamu omukyala okubeera n'atambula ng'akawoowo kamuwunyako subhanallah hadith ensonga eyo mulimu musannaf ibn Abdurrazzaq namba 1114 lwana mu 1014 n'olwekyo baganda bange abasiraamu tubeerenga ensonga tugikwatyako ddala abakyala bereke kufuluma waka nga muwunya obuwoowo fuluma waka nga tulina akawoowo kuwunya bwatyo mbaka bweyakusomesa sallallahu alaihi wasallam ekyo abakyala mukikwate n'abasajja babeere nga bakyekwataku babeere nga bakituusa ku bakyala baabwe babeere nga mukyala tomukkiriza kufuluma waka ng'awunya akawoowo Umar radiyallahu anhu yatambula ku layini z'abakyala n'awulya akawoowo nga kawunya mu bakyala abo Umar n'agamba radiyallahu anhu law a'lamu ayatukunna hiya fa'alat la fa'altu wa fa'altu singa ntegedde ani ku mmwe yakozesezza akawoowo mpulira kawunya singa ntegedde ani ku mmwe yakozesezza akawoowo n'ali mukozeeko yali tegedde n'ali mukozeeko yali mukubye yali mbonereza Umar n'abagamba nti tayibu ihdakunna li zawjiha mu abakyala minaku owoowo kuwekubira kawoowo wakozesa ku bbaawo kakozese ku lwa bbaawo ng'oli mu makaage fa idha kharajat bw'obanga oli wakufuluma n'agamba bw'aba omukyala oli wakufuluma labisat atmara walidatiha ayambala ebigwegweyo ebikyafukyafu ebiri awo ebikaddekadde abaana byayonsezaamu abaana ebiri awo ebitalabika bulungi byaba ayambala naye okufuluma waka nga yeerokozeeko yenna alabika bulungi awunya akawoowo nedda ekyakikole ng'ali mu maka gabba bw'atyo wagamba radiyallahu anhu omwogezi agamba nti nno omukyala yali akikoze bwe yawera nti Umar bw'atyo bw'ayogedde n'atya nnyo kubanga akoze omusango munene n'atya nnyo fabalat fi thiyabiha min alfaraqi yafuka ne mu ngweze olw'okutya okw'amaanyi naye bakyala bameka bannanga abatya ensonga eyo bameka abatya ensonga eyo ya rabbi allahu musta'an omusajja nga tumaliriza omusajja olina okuganda mukyala okufuluma waka nga awunya akawoowo amasha atugamba istadhanati imratu Ibrahim an-Nakha'i mukyala yamusaba okubeera nga antatiya ba'd ahliha okubeera nga agenda alamule ku bantu bewaabwe faadna laha namukkiriza falamma kharajat omukyala bwe yali nga agenda kufuluma wajada minha rihan tayyibatan oba yali amaze okufuluma waka n'awulira nga alina akawoowo kawunya faqaala n'amugamba irji'i ddayo mu nju inna almar'ata idha tatayyabat omukyala wabanga akosezza akawoowo thumma kharajat oluvannyuma ate n'afuluma waka fa innama huwa naarun amanyi nti ogwo muliro wa shinaarun nakamogo k'amaanyi nnyo kibi nnyo bw'atyo bwe yagamba Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah n'agaana mukyala okugenda okutambula ng'awunya akawoowo Abdullah ibn Mas'ud naye bw'atyo yagaana mukyala okufuluma waka ng'awunya akawoowo ate wamu n'ekyo kaali kawoowo kanankani kano buno bwawudi buno bateeka ku ki bateeka ku nankani ku muliro kaali kasigadde mu ngweze n'ekyo baganda bange ensonga tube nga tugyekwatako ekiri sunna ku mukyala omusiraamu bw'afunye wakaawe kufuluma nga talina akawoowo konna kamuwulirwako abasajja singa babayiseeko era omusajja olina okugaana mukyala okutambula mu mbeera kano bano naye bw'aba ali wakaawe alina abaana be ne bbaawe kuwulirirwe akawoowo abeere nga akakozesa era abeere nga akateeka kuwulirirwe nga maama waffe Hafsatu radiyallahu anha bwe yasomesa muganda we oyo era ng'ate yali asomesa bakyala bonna ba umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.